kale mwebale mwenna abekumidde ku Unique Media mwale kubanga kwemuli mwale kubanga musalawo okubanga mutulaba okulaba nga ate buli kimu kitambula nga kirina okutambula. Omwaka twakagutandika nzikirizibwa okukyogera lwansonga tuli mwezi gwa kubiri era kyenkansuubire buli omu yaseetinga byayagala okukola mu mwaka guno. Obituuseewa oli ayinza okuŋŋamba ng'okibuuzizza mangu naye I think the earlier the better. Samike gemanya gange then ku kamera kuliko omukulu leero Ronnie Omusumba yazze naye yajja omwanjula oyo yazze naye era buli kimu ekigenda obi ku kamera oba obulungi yeye kale tukomyewo naye okubanga ate atugezaako okulaba nga tunyonyola ebikwata ku nsi y'omwoyo. Bingi bye twayogerako luli we twasemba twayogera nnyo ku bintu by'obufumbo era abasinga baafunamu omukisa mu bintu bye twayogerako. Amasimu nagafuna ne feedback ez'enjawulo abajja mu inbox yange ku WhatsApp okubaako kye baŋŋamba nti nange okwongera ku musajja kyeyayogedde kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne kino. Ne leero tuzze most important leero tugenda kuba twogera ku bunnabbi bwe yayogerako Mukama yamutikka obubaka. So bwe tugenda oba atunyumyako atusomeseeko abutunnyonnyole gwe ali eyo omulimu guba gugw'okutwala byayogedde oba okubigaana. Eyo nayo choice yojjukira mbagamba buli kaseera nti abantu beeta ku channel eno abantu nga ffe basobya si bakatonda. Obuzibu bwe mukola bwe mbaleeta olumu mwate mubafuula katonda nti kyayogedde tekiddibwamu. So wuliriza, tegeera, be open minded, gezaako okwagala okuyiga ennyo mu bigambo bimeka bye tuyinza okuba nga tugenda kwogera. Osobola kufunamu kimu bibiri ekikutambuza obulamu, si buli kimu because nange saagala ate ayingiza buli kimu. Gwayingiza buli kimu otama. So kyusaamu awuliriza nga naye weesomera Bible nga naye wogezaako okulaba nga otereza relationship yo ne Katonda, ojja kuba ogezaako okutegeera nti yes kino kituufu. Waliwo abakikola ndeeta abantu banjawulo olaba ze mu inbox yo nakugamba naye leero gwoleese Ssabi tebikwatagana. So abantu bwe benjagala si buli omu nti gwoleese nti kale Musumba njagala osooke weeyanjule oyogere ebitiibwa byo byonna naye abantu bazalawa ebitiibwa byo byonna otugambe kyaki obuweereza bwe butuuse atamanyiiyo akwatawa naye tube nga tutandika ku bunnabbi bwewagamba. Mbatumiddeko mwenna bamaama bataata bawala bange batabani bange bakojja bange abasumba bange mwenna kyonna kye muli tubasaamu ekitiibwa ffe wano ku Unique Media. Tubaagala nnyo mwe abatufuula kino kye tukola kye tuli nti tusobola okujja buli kaseera ne twogera kubanga waliwo demand y'okuwuliriza n'okumanya n'okusoma n'okuyiga. So tubeebaza mwebale kubeerayo, mwebale kwagala muganda wange Sami, mwebale kumwagala kubanga mumuzaamu amaanyi n'asobola otukubira akasimu nti bannange mujje mujangu wano jangu oyogere ku kino. So kizaamu amaanyi. Pozi amannya geego Omusumba Ronnie siina bitiibwa biri awo kubanga ne Kristo baali bamuyita ekitiibwa ekimu nagamba omukulu ali eri waggulu. So ate nzaani kyova olaba bamanyiza obyeyite nedda ssebo nkugambe yitaawo. Omanyi olunaku lumu Mukama alina omusumba omu gwe yandeetera nagamba njagala obeere mwetowaze Ronnie cause ngenda kuwa omulembe naye njagala obeere mwetowaze nga gundi. So kati wali mu ggwanga naye bannange bano abantu bemukyaza simanya bano banava gundi nava mu nnyanja bamuvoola bamutabukira naye it's okay. Balina okulwanyisa buli woolaba ekitangaala wekiri ekizikiza kirwana n'okuyingirawo naye ate ekitangaala kisigala kiyimiridde paka lwe kigamba nti kati ŋŋenze. Obuweereza si bubi, tukkiriza Katonda, tuli mu kuzimba. Amabaati gammwe tukyagaaniriza Mukama ajja bawa omukisa bannange, tukyazimba omulimu gukyali munene, tukyazimba. Twagala ojje mu kifo ng'ogamba ekkanisa yange yeeyaawo. Pastor Ronnie yeeyaawo. Waliwo abagamba nti ekkanisa si bizimbe.
anti kanisa ffe naye lino ekkuŋŋaaniro lyaffe lyetutuuma ekkanisa nti bwe tuba nga tukuŋŋaanye tubeera mubiri gumu kakati kyobola bakituuma nti ekifo kino kanisa kati ate abasajja abaganda baliyita ssabiro oba ssabo essabiro so ogamba omwana ngenze mu ssabo akubulookinga agamba manyi sami kyaŋŋambi bwageze mu ssabo naye kumbe essabo kitegeeza luganda we mukuŋŋaanira ne nti we musabira so nze nakola oluganda neku erevo yange so twaniriza obuyambi bwammwe bwonna nabagaa tulina crusade mu gwokutaano mukama bwakuwa ku ssente bannaye you invest mu gundi ate ekyenjawulo kyenjiri kino kyenamala okulaba nti gwabuulidde n'oli ataddemu ebitaano bye mufuna kyekimu ebintu bya Katonda bannange yes mufuna kyekimu era mufuna kyenkanyi so twongere okusupportinga naye onoba tosupportinze eno kwa rise supporting omulimu gwa Mukama buno Bwakabaka bwaffe twagala tubunyweze twagala tuyimirire nga tuli farm ng'Obwakabaka obulala so sitaani ataddemu kinene nabagamba okulaba nga olaba muganda wange ndaba nnyo nina omwana kati namutuuma mutabani wange ayimba ennyimba za gospel mulungi nnyo mwagala nnyo era yajjako ne ku church musajja oyo bamuyita yayimba oluyimba lwa mubede afudde mubede bamuyita lirijo mwagala nnyo nawe mwagala akayimba ke yanyimbira ne Levikson bakayita kera tayito nenga mumanyi nenga bayimba bayimba oyo mwami mukwano gwange era ne ku 31st twali naye ne ku crusade tugenda kuba naye so mwetowaze niye akulaga nti betaaga support nti ebya Katonda tulemereddwa okubiwa support sitaani ababe bategeka ne bateeka n'ente ku ne mujja emisinde n'omulokole n'abeera omunaaleekaana ninga n'okuyimba ennyimba ze bayimba tezitegeerekeka naye ate abalokole omukulu oyo njagala mmuleetako tukole ku gundi eya music mubuuze lwaki abayimbi abamu bagenda mu bifo discussion by music I get it from the horse's mouth anyimbira bulungi alina akayimba ne Levikson bakayita tompitako nkajjukidde mwagala nnyo kale leero kankole ekyenjawulo netunaba kugenda byetusembyayo njala leero bitandise njagala obawe ennamba gye basobola okukufunirako abakwetaaze n'abagala okujoyininga WhatsApp group yo yes ennamba eri 0708 39 45 01 0708 39 45 01 yange yennyini kale ayagala okubatuukako n'akasente kagendako akasente kabalokole nakeesonyiwa sente y'omulokole ogyesonyiwa bwesonyi n'okola ejaleeta obuzibu kale sabike gegange Roland kyamukisa mu bibambi I think last oba ku Lwokutaano oba ku Lwakumeka I don't remember yali ava ku mulimu n'alinnya taxi ng'ejjudde babbi mu taxi we yatuuka ne bakubibwa ne babbibwako buli kimu era musajja wange oyo tali bulungi baamukuba so tusaba Mukama abe ng'ate amusuusa bulungi akomewo tukole ebyo biri mu Uganda okubeera ng'olinnya means of transport okozesa means of transport ne bakubbako buli kimu kale ate ina kyegenda okwogera era naye munnaye tunnafuuka ba mwoyo tukyali mu mubiri tuli mu nsi eno kale ajala kwebaza bana bantu babiri yakwebaza omukulu bamuyita Helen then n'omukyalo omulala bamuyita Olivia mbebaza Olivia wa Centenary
wa Centenary siye Sandra. Simanyi nduli nawulira oba oyogera oba Centenary oba something like that. Lwaki tondeka nenkolera ayogera kankolera abantu nebaziza omukyala wayita Olivia ne Olivia yetegedde ne Helen bonna tebali mu ggwanga muno. Helen oli awo twatuumayo mu ddungu ali Saudi side ze Saudi eyo Dubai. Then ate ono ali mu Europe. So mbebaza omanyi nadde nateekizemu break nendeka mpumule mukawe siwumula teri ajja kumpumulira so nempumulamu. But I think now we are back tugatandika ate tukomewe twakoma tuddemu tulumye sitaani. Kale abo baka bwe watugambako nange mbebaza abantu abo kuyimirira nayo Buganda mbadde nsaba kya bulungi naye mbadde nsaba vuga fayiro zo mani n'okwebaza abatuuze tetuli ba Luganda negaana mu kamera abatulaba anzaalukuse leero ono abatulaba omukulu anzaalukuse ku makya gano kale imagine oli munnange sikuinaako tabu naye mbadde nsaba kale tubireke tukolere abantu tubireke kale sikyo kale obubaka bwe wali watugambye wagamba Mukama yakuwa obubaka obugambe eggwanga lino tuzze tubwongezaayo naye mbadde nsaba ndowooza yessaawa obutunnyonnyole nkiddamu ng'ali eyo alaba si buli pastoroni kyagenda okwogera nti kikyo ate we kitaba kikyo tovuma kireke teri akikukase ate tetuliwo wano nti tuzze kwogera nti mutukkiririzeemu ekyo nkyogera nnyo bye twogera wano tuli mu kubakaka kutukkiririzaamu tugezaako kwogera ffe bye tulowooza nti byebiki byebituufu. Kale okusookera ddala tuzeeyo mu nsi y'omwoyo episode zaffe sekyo ez'omwoyo wali twali twawummulamu tuddeyo ku z'omwoyo. Ensi y'omwoyo eri mu kwogera era ereekaana kuba ennaku zino ndi connected nnyo n'ensi y'omwoyo nti owulira n'amaloboozi ag'abantu abakaaba mu magombe n'owulira n'ensi y'omwoyo biki byeteekateekera ensi eno bwana bagamba nti ensi byolaba ku nsi bikolebwa eri ne biryoka bibeerawo byolaba ku nsi kuno kwegamba nti ekintu kyonna kyolaba ku nsi kikolebwa eri ne kiryoka kibeerawo kimala kusalibwawo mu nsi eri kiryoka kibeerawo. Nabagamba nti tusemberedde ebiro ebyoku tuli mu biro era tusemberedde ebiro bya Kristo okutuuka ebyaddala ddala gwatulaba oba oli mulokole oba toli mulokole tewali kigenda kulemesa Kristo kudda. Ne wakati nga tulindirira Kristo okujja waliwo ebigenda okubanga bijja bitugenda okuyitamu kitegeeza twolekedde obudde bw'akasengejja otuuka ekiseera ogambe naye ebyobulokole mbivuddemu ndudde ku lujja lwa Kristo kanfune ki ajati kanfune li aji soko kaddemu kali kogambye tuke ku haji ogambye mu kulinda wano Kristo embeera egenda kaluba nnyo tugenda kuyingirira. In fact tuli mu mbeera already naye buli lunaku olukya tweyongera okuyingira mbikaluba nga bwogamba nti mu mwana baamuzaala naye buli lwagenda akula agenda asanga ebikonge ebikonge ebyo bimuyamba okuyimirira era bye biditamininga nti ono omwana agenda kuwangaala oba taawangaale. Kati naffe mu nseene ey'obuliwo tulina ebikonge ebigenda okweyongera. Ekikonge kyengenda okwogerako Mukama yakakindaga ebbanga si ddene waliwo akawuka kagenda kutandikira mu disitulikiti emu gye sigenda kwogera naye nga kalya ttaka kajja sookera ku bitooke n'amawogo. Ebbanga si ddene bino si bya bbanga ddene nnyo kagenda kulya ettaka liffe
bino ebigambo waliwo kanisa omwami omu mutumirako yatulaba ku Unique Media n'anoonya essimu yange n'ankubira neŋŋenda yali akuŋŋaanyiza abantu musajja mugagga naye mwetowaze tukolere abantu tubulire ekigambo kya Katonda kale tofunyeemu kasajja konna ogambye musajja mugagga ame obusaale mutunuzeeyo sirayina wamma mbadde ndi siriyasi ndeka mukama obubaka buno leka butuuke ku bantu bo mu linnya lya Yesu ng'amaanyi ag'okubwatuka kubanga nkumanyi oyina amaanyi kwegayiridde Katonda wange weerage mbiro bino abantu obayimusa ekyewunyisa kye kino ngenda okulaba nga ettaka baliridde kati nakyogera gye nasooka okukyogerera mu kifo ekyo ow'omwami mu maka nakyala maka ng'ekkanisa ekuŋŋaanidde mu maka ge kati nga ayagala njogere ku by'obuziba bw'emagombe nenjogera akati mba ndi mu kwogera maliriza okwogera aŋŋamba tusabe esaala tuggalewo kye nasembyayo ngenda okulaba ettaka nga lirimu nga pasikalamono gwolaba nga lirimu formation y'omusota nga gubadde gwalaalira awo like gabo gamba nti tusimbye ensigo eri awo yeetaaga mazzi emiruke omusota tegutandika okutambula nga guli ettaka nga bw'okugamba nti ekyennyanja kibeera mazzi amazzi gakiyitamu muno bazitaani gills bazitaani sibijjukira tolya byennyanja wammwe kino ekintu kino kiringa amatu amazzi gayitamu nefunamu oxygen gayita eno negagenda kikuŋŋaanya oxygen okuyita mu bino ebintu twabimanyi bino ebiviiri bino ebibeera mu ndege ebyo bye ŋŋamba nti etambula nga ebiviiri ebyo bivaawo bwe biddawo bifulumya amazzi agayitidde Mukama jjukira ebyanja saamirivu bweti okitegedde wali ogirabyeko engege ngimanyi kati nga egenda efulumya gundi ettaka eryo ng'eriryamu obugimu engege omusota guno nga gulya obugimu banga ttono balokole mugenda kukiraba banga ttono obugimu bugenda kuvaawo kitegeeza sitaani kyatufumbidde abantu bagenda kusitaavinga n'emmere enjala egenda kugwa mu bbanga ttono mbabuulira enjala egenda kugwa naye Mukama agamba abantu be kyekino tandika okusevinga gwe mulokole tandika okusevingayo akasente ko mu banka bw'oba oyina waliwo kye bayita granary kubanga eddoboozi lyangamba agamba abantu bange batandika osevinga bwe kiba kyetaagisa bwe bayita bu granary edoza mubumanyi nti oddira emmere n'ogikubisa nga kasooli akawunga kasooli n'omukaza n'omuteeka mu kyagi ekyagi okimanyi tewakulira wamma mu Masaka ffe Masaka twalina ebyagi musango gwafuuse musango kati nkusomesa manyi obutakulira Masaka gwafuuse musango na Masaka kale akati obunabbi buno njagala mulokole saagala weekwase ng'ekiseera kituuse kubanga omulembe gwaffe gwe gusembayo mu mirembe gyonna ebya siriyaasi omulembe gwaffe abaliwo gwe gusembayo mirembe gyonna ebya ddala Kristo ajja essaawa yonna twali guddawo ojja kwewuunya ambuuza gwe Mukama wange ati kye nange nenkugamba nti ojja kwewuunya nga Kristo atuuse kubanga byonna ebiri mu nsi y'omwoyo ebya ddala ddala bubonero obukakasiza ddala nti omusajja ajja ali mu kkubo nti omusajja atuuka essaawa yonna njagala mbakakase tandika okusevingayo akantu mu banka tandika obaako akantu k'osuula wansi w'ekitanda kubanga obudde obwo obujja bubi enjala egenda kugwa ebyaddala olaba abantu nga batondoka lukana bukka nga bafa enjala tolaba zi gavumenti zino ez'amaanyi kati kino njogera mu Uganda kozi nakirabye mu ggwanga lyaffe mu kyatandikidde nikyalidde ensi za Africa nenga kyalidde ensi za Africa ekyokubiri
omaze okusevinga emmere alina obusobozi bw'okutereka emmere tandika okukuba emmere ozitereke tandika okweterekera kubanga ekiseera kigenda kujja ensi y'omwoyo ebyo byeyogera. Ekyokusatu mu nsi za East Africa ensi 7 teziri 7 kati bagenda beeyongerako. Eggulu litugamba okusabira gavumenti zaffe mu East Africa olw'ensonga waliwo mu East Africa omukulembeze omu agenda kuteekayo kyeki okufa agenda kufa naye ekirwadde kigenda kujjanga byakusaaga ekijja kwewunyisanga ab'enjuye bokka bye bajja okusooka okukimanya wayitewo akaseera n'abalala bannansi mu ggwanga eryo bakitegeere ate tajja kumala bbanga ddene afe n'eggulu ligamba tusabe kubanga ebinaava mu kufa kwe mujja kubiraba ebyaddala towakana mpulira I'm just attentive. Ebinaava mu kufa kw'omwami oyo oba omukyalo oyo mugenda kubiraba. Ekinnuma kiri kimu ekkanisa egaanye okuzuukuka n'okukola kyeyina okukola. Ekkanisa erina kwegatta ne tubeera bumu omubiri guno gukolera wamu. Ne bwogenda mu ttooyi nga obwongo bugaanyi nga obwongo tebukonekitinze tewali kigenda fulumayo. N'omusulo ne wegukuluma ng'obwongo tebukonekitinze tosobola kubeerawo ng'ennyindo nzibe, tosobola kubeerawo ng'amatu tegakola bulungi era bakuyita bakiyita bagamba alina obulemu. Ate olaba kannaswi kano okalaba kafunako bufunyi nga kakuluma noli omubiri gonna nga gutabuse gulwalirawo. Ofuna akaveera n'okatonyeza nga togenderedde kubanga atagenderedde omubiri gwonna gubanga okukubiddwa amasannyalaze. Kitegeeza tulina kubeera bumu. Ekkanisa egaanye tuli mu kwekuba kyova olaba sitaani agolokosezza abaana bali ku social media bakuba ate enjiri gye twogera bwakuba kino kye tuteekawo eggwanga ligolokoke abantu bakyuke. Nkubuulira amazima ga Katonda muganda wange abasajja n'abakazi bayitirivu abalokokedde ku Unique Media nfunye amasimu abantu benjatuzza bayitirivu bangi. Musumba ndi Saudi njagala onjatuze, musumba ndi gundi unalabye ebigambo byammwe ku Unique Media byankoledde, musumba njagala kulokoka njagala kuzza bujjandagano yange ne Mukama. Ebyo bye biruma aba sitaani era tasobola kutuula. Neera obadde ogenda kyogera bye biruma abayaayi sitaani era sitaani kale ate era n'abakuba enjiri era bayaayi. Ate nno kankubuulire nze batera okumpeereza nange ebintu ebyo ng'oli addamu bino agamba bano baki naye gwe lwaki otwesibako wetuba nga tuli bafu tuleke naawe zimba ekikyo oleeta amazima nti proof yeeno. Nze kyolantera nnyo okugamba era wano abantu aba buli wetandika mbagamba Ronnie wajja wano n'ayogera Omusumba Ronnie takukaka nti bitwale yakugamba oli waddembe bitwala n'obutabitwala. Ekyokubiri Ronnie waaba ali wanaayogera naye era ayogera mu linnya lyaki ya Yesu era ye naye mission yakulaga yakwagala abaana bave mu busibe bajje mu Katonda. Kikulumirawa Ronnie asinga abasamize abali eyo. Ate waliwo n'abalala baleeta embeera nagamba nti kino kyawandiikibwa mu Bayibuli. Katonda yatuteerawo omwoyo omutukuvu tujjirayo. Bayibuli eyogera nti yajja tubuulira byonna ebifo eri in fact ye bridge oba lwe lukubo kwe tulina okuyita okutuuka ku Katonda omwoyo wa Mukama. Kati omwoyo wa Mukama yeegatta wamu n'abo abasazeewo okutambula naye n'okukola naye. Kyova olaba tufuna message zino yazireeta temuzeewa nsigerangako ku makya n'enzimba kibooziboozi sisobola ne bino ebintu nga bozza obigoberera okuva ku episode 1 n'entiisa ebiriko entiisa tosobola kukeera ku makya olwo yankubira nga Musumba nze sobola kubiraba ebikiro weyagamba sobola biraba kiro olwo neyagamba gundi yo bitiisa ebintu byo bikolo bitiisa
Sami yetadduka mugamba Sami naye wansi ya mwoyo munansi ya mwoyo. So basically ekanisa eyina kukwatagana. Ekanisa tulina kuba buno budde si bwa kutwala gundi mu kooti. Tetulina budde. Wali batuteekateeka nga tugenda okukola ebibuuzo nga buli musomesa ne bwe mumwevuma mutya ajjera abakwatemu. N'abadde abakuba endobo ajja ku olwo n'abakwatamu enkeera najja muyinza okusula mu bitabo kyokka nga bulijjo mubadde musoma. Kati kino kiseera essaawa yonna tutuula ebibuuzo ng'ekkanisa n'ekkanisa ogenda kuwandiika ki kyogenda okuwaayo. Kyova olaba abaana bamanyidde n'ekkanisa bamanyidde abasumba badda ku social media n'ekkanisa kati tebakyagirabamu makulu. Bwe ayogera simanya gwe naawe olinga gundi. Simanya gwe naawe olinga gundi. Batandise okutuyisaamu n'amaaso lwa nsonga twesojja ng'obwana obuto tulinga ng'obukoko. Naye ate era omu yandikugamba Pastor Ronnie nti waliwo era abeeyita abasajja ba Katonda nga bakola ebiswaza. Anti ffe kye twagala ffe nga ffe bwe tuba bumu tusobola okutereeza tuvaayo n'eddoboozi eryawamu era ebagamba nti born again faith eyogedde eba eyogedde. Okitegeera? Okitegedde? Sinakitegeera bulungi. Omubiri gwange guno bwe gwogera guba gwogedde. Omwana omuwala bw'omukwana n'agaana n'atambula n'agenda enkya n'akira n'akkubira essimu kitegeeza omubiri gwe gukkaanyiza era gukkiriza ggwe era agenda gukuwa. Okitegedde? Kati nga naffe omubiri gwa Kristo bwe tukkaanya tusobola okuvaayo ne ansi emu ku bibuuzo byonna ebitambula ne twogera ne kati abantu batuyisaamu amaaso tuswadde ate jjukira nti golooza ffeffekka abaswadde naye neggulu liswala. Ne Katonda byandibadde atwesigisa tagenda kubitwesigisa kubanga tulemereddwa okukola kye tulina okukola. Buli lwakulaba nga obusobozi obukola kyolina okukola weebuli naye ng'ogaanyi okikola Kristo ajjawo omulembe n'ateekawo omulala asobola okuggyawo. Okitegeera taata? Ekkanisa tuddemu buto twegatte bannange basumba bannange bajjeno bannaffe twegatte omubiri gubeere bumu. Tumale okwawula tumanye nti wano we twakyama tutereeze eggulu bino byebiro kankubulye muganda wange. Bayibuli egamba nti oliritukambira ebyoluvannyuma ndifuka omwoyo wange ku balina omubiri. Omwoyo omutukuvu tannakola bino byolaba bino bye tulaba biki tannabakola. Omwoyo omutukuvu ayina amaanyi alina obusobozi. Nze nkuze kutuuka wano omwoyo omutukuvu nga yansomesa nantwala ku mugga nankwasa akati kanoge kano nankwasa akati nangamba Ronnie fumita mu mazzi nenfumita mu mazzi wansi nga nno nkyasoma nenfumita mu mazzi wansi bwe nfumita mu mazzi wansi ne wava nenda okulaba akantu kana akati nga kawanvuwa ne kagenda eri wansi mbuziba ennyanja gyeta amazzi gye gatandikira. Kakati eddoboozi ne liŋŋamba nti Ronnie obuziba bukoola buziba. Mbw'ogenda mu maaso n'oyingira obuziba bwa Mukama omufuna mu buziba. Ebyekyama obifuna mu buziba. Ofuna ekyenjawulo ku bulamu bwo nga bw'oyogera toyogera ffa. Waliwo abantu aboogera n'ogamba weewaawo omusajja oyo ayogera. Okimanyi? Waliwo buliddeko nko abantu nga bazze ku mukolo ne boogera naye omusajja ono mwogezi. Tugendayo gye bafiiriddwa abasajja ne boogera ab'amagandula abanabyabufuzi naye mulimu omusajja ajjanga namwavu n'akwata akazindaalo n'ojjukira buli kye yayayo nga buli kyonna kyayogedde. Kati aba ayina ekyenjawulo ekyasinza banne. Abayigiriza okubeera mu kisenge ekyawaggulu baali bumu. Lwaki Katonda ayagala obumu? Omwoyo Mutukuvu asobola okubajjula nga mu bumu kubanga ye tayagala bakita diversionism okwawukanawukanamu. Bino ebiro balokole biro kyova olaba mbagamba nti tusome Bayibuli mbadde nga mbuza Mukama mpita Omwoyo Mutukuvu mugamba mukwano gwange luli wajjanga ne tunyumyamu naye omanyi nti sikyakuwulira bulungi. Ekiro omukyala ajjanga ayimirira mu maaso awo nga ayina entiisa kyava ŋŋamba Ronnie njagala osome Bayibuli
teekamu obudde osome bayibuli tosaba busabi kubanga osaba nnyo naye obudde bwa bayibuli si bungi nnyo ogiwa obudde butono buli lw'onoosoma ekigambo kya Katonda ngenda kujjira ddala wooli kati ndiko mabbali ne ŋŋamba kyonjagaza kati n'ekkanisa ebyo byeyeetaaga naye okimanyi okusoma bayibuli ebyaddala kutono mu balokole tumanyi nnyo kusaba anti balowooza nti ebintu bya Katonda bino byakubowa nti like bibowa babitwala abantu babitwala jjukira buli woolaba bayibuli kati abamu kati baagala olwo yaŋŋamba nti Musumba nze njagala bayibuli erimu obufaananyi kiina engeri gye kinsika bakuba eriya ayina engeri gyaginyumirwa ayina engeri gyennyumira ate nga obufaananyi nga buli bwa kala si buno nakuba kaguudi bwe kati nze nfuna amanyi agasoma nendaba akafaananyi nendaba erisa ku Yobu n'amulaba n'ekirevu ate n'omulabe akimanyi nti bayibuli mulimu amaanyi nnyo nali njogera ne mukwano gwange omu abamuyita Julian n'aŋŋamba nti abadde yeegendereza ebbanga eriyise emabega yali asoma bulungi bayibuli era nga buli kimu kitambula bulungi naye ageza okwegendereza nga ebbanga eriyise nga buli wabadde ayagala okukwata ku bintu bya Katonda obunafu bujja wayagadde okusoma ku bayibuli otulo tujja twanguwa naye ng'abadde olunaku lulamba ali ku ssimu ali mu birala naye wagamba nti kati buno obudde bwa Katonda obunafu bujja okusoma bayibuli ng'otulo tujja ng'awulira ayagala kwebaka era eventually ennaku ezimu agambye abadde ye awaliriza n'asomayo era ne yeebaka naye nga kyasomye si kye yandiyagadde okusoma time gye yandibadde atwala ng'asoma si gye yandiyagadde naye olw'okubanga omulaba ayita awo n'akunafuya n'akola ki kirungi yakitegeera n'asaba era yakiwangula naye kati waliyo ye abadde tamanyi nti n'okuwulira obuwulizi otulo ng'oyogedde ku bya Katonda n'ogwayuuya otandika okulowooza ku kyokusaba enjala nejja twabeeranga edda mu kusaba tugeze mu kyaki omusajja oluyimirira ku katuuti atandika okubuulira ng'otulo tujja kyakunyumizaako etwagenda ku overnight aba yakagamba n'olwana wulira bitundutundu aba yagambye Mukama abawo omukisa ne tugenda nogamba yotulo naye ebiseera ebyo ffe twabitegeeranga ne kati amagezi knowledge azze kati overnight tugenda ku overnight gino omukazi osaaza alinga 87 tutudde eri ku pano y'abasumba gye batuula abantu bangi overnight yabumu bw'amakanisa omukazi yali yeebase emabega eri n'akwata akakeeka n'akazinga n'akeetika najja ne yeetooloola najja nokatuti ne yeetoola ng'ali butulo bwakuba n'ebisike kale weebale nagira najja naye tola Omusumba yali Omusumba yes ngali mutulo ng'Omusumba atunula n'abali bebaze bazunguka olomuzuukusa ng'omuzuukusa otya buli omu yasirika n'atunuulira omukazi ayambadde ogujaketi awe akuta akakeeka keyaze nti mwalumbiddwa niyeetola n'addamu n'akaalawo bulungi neyeebaka kati eyo ekkanisa gye twogerako nti eri mutulo ekirala tusabire entalo mwemutukuvu weebale tusabire entalo zino eziri mu kulwanibwa ensi eziri endala waliwo ensi emu bagiyita China n'ensi gye bayita Russia
mugenda kuvaamu omusajja yeeraluse akwate ku bbomu ez'obutwa. Mugenda kuvaamu omusajja akwate yejjeko anyige bbomu akwate ku trigger ku bbomu ey'obutwa. Ne naffe Uganda tugenda kifunamu. Nabagambye ebiro bye tulimu byakasengejja.